tuli bulungi tewamanya tuli bulungi ebirebe biri tetukamu omutima yanyiga bulungi munange bwe bajuza langi nange nensala wakugenda n'oli nakuzambula munde muzigalale ensoga neziteeka ne mu amawulire omuntu eyalitamba wadde meseji walesuubira kukola ki katomba wadde meseji walesuubira sigala nabo ewasalawo mube kati beera kati sigala nabo ewasalawo mube kati wali wanziba maaso era kulinda bayo kabaso nalwenalidembo eyo hatimbo ebozoyazoya kati nafuna yakutira gonna era tukwatagana wanayagala kubeera kologome mubeti mukisaka byona nabigoba sobigaso Isaiah omukwano gunyuma babeze naye kwetono okuteze tuli bulungi ebirebe bingi tuli bulungi tobamanya tuli bulungi nnyo ebirebe bingi tebukamu omutima yanyiga bulungi munange bwe wajuza langi nange nensala wakugenda n'oli nakuzambula munde muziga ensonga neziteeka ne mu amawulire omuntu eyalitamba wadde meseji walesuubira kukola ki gatamba wadde meseji walesuubira sigala nabo ewasalawo mubere kati beera nabo zenasalawo ngende kati sigala nabo ewasalawo mubere kati beera nabo zenasalawo ngende wali wanzima maaso era bulinda bayita pasyo baliolalidembo eyo hatimbo ebozoyazoya kati nafuna yakutira gonna era tukwatagana waleyagala kubeera ngologome mubeti mukisaka byona nabigoba nalinga njagala tuteze omuntu oyagala tuteze omukwano gunyuma bateze We're
sumurula, sumurula belebeka, sumurula sumagira, sumagira, sumagira.
African Canadian Association bakutegekedde omwoleso gw'omulundi ogwokusatu guno nga gubeerawo buli mwaka gwe batumye the East African Canadian Association Tourism and Cultural Expo 2023. omwoleso guno gwakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'e11 awo ku Marriott City Center Hotel mu kibuga Toronto mu Canada. mwe mwenna abaagala okwetaba omwoleso guno muli bakusasula $250 zokka ate mu abaagala okwolesa mujja kusasula $25,000 zokka. okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno weewandiise ku mutimbagano gwaffe ogwa www.eaca.ca ne ku email registration@eaca.ca oba okube ku namba yaffe ey'e Canada +4 noti 38 noti noti 2 6 oba ey'e Uganda +256 7 noti 8 123 6 noti 4 n'ey'e Kenya +254 795 8 noti 6 969. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babeere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu.